Firimu egenda mu maaso essaawa eno muganda wange ate ng'etandika butandisi. Ye firimu ey'abataka e Namibia okuba nti balemeddeko kuba nti baagala kulaba kabaka. Sayidi eri endala yegamba nti kabaka bayise mu basawo, mu lulimi lw'abasawo, nti abasawo be bagamba teri muntu alina kubeera ng'amulabako. Abasawo bagamba teri muntu alina kubeera ng'alaba ku kabaka. Teri. Kati wakati mu bantu okubanja kabaka ali luddawa era n'ebibuuzo ebingi bye beebuuza essaawa eno nga batandise ddala okubeera nga beemulugunya bagamba Mayiga tali mu ggwanga, Nabagereka tali mu ggwanga. Mu kaseera abataka bwe bagendedde e Namibia kitegeeza nti babadde bakitegedde bulungi nti bagenda kubawunsinga. Kakati olwo nabo ne baagala beetegule oba waliwo omuntu yabadde akiŋŋamba bw'atyo. Namugamba sikinaako bukakafu, naye njagala okubuulira nti kakati eddoboozi ly'abantu bwe lityo liri mu battaka bano abataano abagenze okubeera nti munnange balambulako kabaka e Namibia bakyalemeseddwa. Babagambye nti gavumenti ya Uganda simanya olukusa erina okuba nga ekimanyiiko, Mengo erina okuba nga ekimanyiiko, famire ya kabaka erina okuba nga ekimanyiiko. Naye kakati awo ku abo bonna be bamenye kuba kati kabaka wa famire ye oba kabaka wa Baganda. Kati awo tulina okubeera nga tuleetera ebibuuzo nti Museveni bw'abeera nga president waffe baye yatubuulira dde ekituufu, yatugamba nti gyakolerera abaana be naki na famire ye n'abantu be, naye kennyini netutegeera nti ye president wa famire ye naye kati kabaka wa famire ye, kabaka wa gavumenti, kabaka waani? Kuba kati kabaka abataka bagenze okubeera nga bamulaba. Jjukira nti bano nga mukyali ku ebyo abataka bano niwankubadde nga bagenze osisinkana kabaka, naye mu byafaayo okuleka mu lukiiko wali Emmengo we batuula, naye bo nga bo baludde nga baagala okusisinkana kabaka naye nga tebamulabako kabaka. Okumulabako bamunoonyeza mu kiwato nga mazina. Abataka basobola okulaba Museveni n'abawa ssente n'akola buli kimu, naye okusisinkana kabaka muganda wange kakati munnange basituka bava wano bagenda okumulaba. Eddoboozi ly'abantu kitegeeza nti awo liba lifunye omuzinzi. Kabaka babagambye tebasobola kubeera nga bamulaba bali Namibia, so nga ate ekyo kyalibadde kibategeezebwa wano. Kakati olwo okudda badde nga tebamulabye nabo balemeddeko bagamba tulina okulaba kabaka, balemeddeko olwo bana bataana bakiikidde bannaabwe nabo babateekamu amaanyi. Temudda ssente tujja kubaweereza, mubeere eyo. Ate kati mbeera bo waakiri tutuuka ku mbeera esabiriza, ntuga kale waakiri katubeere wano nga babbeega. Kale katubeere nga babbeega wano naye nga tuli naye ekyebuuzibwa mu byonna bwe kiba nti wano kabaka alwawo okusisinkana abataka ne balaajana emyaka baga giri mu 10 ey'olw'obusobyo. Ekyo kiyinza okuba nti kinene nnyo n'okuba oba okugenda omulaba eri bana wano tabasisinkana. Kati ate abasisinkanire ku mawanga ekyo nakyo kiri awo. Ebintu bya Buganda nabo bibuuzaabuuza bannange, njagala okubabuulira. Naye eddoboozi ly'abantu okutwaliza wamu nga ligamba temuvaayo. Ate abantu bamanyi sente tuzirina tujja baweereza ezigula empulugunya. Gwe ate banadda batya wano nga tebalabye kabaka babeeranga nabo abanafu. Mulemereeko. Nakugambye nti bw'oba oyagala avuga airport taxi oba special hire nti omukulu ayitibwa Mukisa mwesimbu era asobola okuyambako gw'olina ekitereke kyo ky'oyagala okutwala oba okutuma ewantu wonna wano mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu Mukisa gwe alyagala okubeera nga bakupiikinga ku airport, ayagala okutwalibwa ku airport mu budde. Kuba ku 074065050 nyangu nnyo okukwata 074065050. Ye Mukisa lyerinnya lye era y'oyo bagamba nti atunda ayolese atera okumazaawo.
Uganda at Large naye munnange bw'atyo akuba omulange eri abantu bonna abawuliriza ba Uganda at Large, abaagaliza Uganda at Large n'abalwanirizi b'okununula eggwanga lino Uganda. Musobola okuyambako Uganda at Large kubanga anti bagamba ekigwo ekimu tekirobera mwana kukola ki? Kuyimuka kutambula. Kale bwe ntyo nange Uganda at Large omukutu bwe guti gwafuna obuzibu. Nengezako kubeera nga neetereeza, ngezaako gutereereza ddala. Gwayina kwolinayo kwonna kwonna osobola okuyambako Uganda at Large. Netutambula mpola mpola. Bagamba nti emitwe ebiri gisinga ogumu. Kamu gwe muganda. Kati muyambeko ku Uganda at Large. Munnange abataka abagenze Namibia okulaba kabaka bano bakyalemeddeko obutava mu ggwanga lino nga tebamulabye. Naye kiswaza mugende mukobe nga temumulabye. Kati oluvannyuma lw'okumala kati ennaku 6 nga tebannalaba ku mutanda batandise okusala amagezi aganaabasobozesa okumulaba, omuli okwogerezeganya n'emmengo. Abakulira ekifo kabaka gyawummulidde saako okwogera n'abanene mu gavumenti ya wano. Jukira nti abantu babadde nga bajja bagamba nti kabaka yateekebwako olukomera. Manyi kati ffe tulina enjogera yaffe egamba nti time will tell. Gwe ne bw'oweewaka n'otya era ekiseera kituuka ne bw'olimba n'okola otya. Yankubidde essimu n'agamba kyokka ate bagamba mbu kabaka talina kubeera na stress. Kyokka ate bw'akubira mayiga abeera ayomba mbu. Ng'ayomba mbu abantu ababitaddemu ebyobufuzi. Mayiga olwo ayisawo bubaka ali mu kulumba emagere. Kakati abakulu b'ebika okuli Lwomwa Lwasi ow'Endiga, Katikkiro w'ekika eky'Olugave Godfrey Natigo Katende, Kasirye Mbugeeramula Kyaddondo ow'Envuma, Kasujja Sheba Kakande ow'Engeye ne Deus Kyeyune Maweesaano owaŋŋaali. Munnange baasituka bano, baasitula okuva mu Uganda nga Julayi 2 nga balina essuubi ery'okulaba ku kabaka ku bugenyi obw'ennaku 5 ze baalina okutambuliramu. Kyaddiridde munnange abataka okugaanibwa okulaba kabaka, era Ambassador Kintu Nyago omumyuka w'omubaka wa Uganda e South Africa atwala ne Namibia n'ategeeza nti abataka tebalina mukisa gwonna gulaba kabaka, tebagulina. You don't have a chance. N'ateeka mu Luzungu. Afe nga tuyita bawanje. Kaakati baabawadde obukwakkulizo obw'okusooka okufuna olukusa okuva e Mengo gye bava mu lukiiko. Mayiga nga abategeeza, nga tumulaba nga abategeeza gye bava, balina okufuna olukusa okuva e Mengo. Mu famire ya Ssaabasajja oba olukusa okuva mu basabo ba kabaka gye balina okufuna olukusa. Kakati bwe bafuna olukusa kitegeeza nti baba tebagenda ku stress nga olukusa olwo lunajjawo stress. Tebamuwadde olukusa. Kyokka munnange bino byonna abataka babadde tebalina kye balinako. Omuntu akuleka n'ogenda gwomanyi wano ng'e Uganda nti munju temuba kkubo. Munju temuba kkubo. Genda mugera engero zammwe, munju temuba kkubo. Kati ensonda zaategeezezza nti okuva ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde waliwo enteesaganya ezigenda mu maaso n'emmengo awamu n'abanene mu gavumenti eya wakati. Abanene bagamba omunene. Lwaki bagamba abanene? Lwaki bawaayiriza abanene? Tugwe tulaba abanene olw'okuba bagezza embuto nga tulowooza nti be banene. Kumbe waliwo order from above gwe balina okubeera nga bakola ki? Basaba olukusa. Kakale olukusa lubawa ku ani?
ku musibe we kubanga bye bigambo by'oyinza okukozesa. Kwegamba balinga bagamba nti babawa olukusa okulaba omusibe, ekyo kiri awo. Wabula munnange, omwogezi w'Obwakabaka Israel Kazibwe Kitooke yatutegeezezza nga bwe wataliiwo nteesaganya zonna zaabadde kugenda mu maaso wakati w'Abataka ne Mmengo. No communication. Tewali ki? Nteesaganya zonna tewabaddewo, tewannabaawo nteesaganya zonna nti bali abalire Namibia be bamanyi banadda bajja kudda, tebamanyiye bwabwe tebataddemu ritaani oba. Munnange, gye buvuddeko Kazibwe yategeezezza nti n'okugenda kw'Abataka e Namibia tebaakulinaako, tebaakumanyaako. Kwegamba mu ngeri tebaakulinaako kumanya kwonna, bo tebaakumanyaako, bali baasitula busituzi ne bagendawo. Batutegeeza era nti bo nga Mmengo nabo babyekangira mu mawulire nti bano basitudde okugenda okulaba Kabaka. Mbu omulanzi okukwata obujiga naye nga mubeera naye mu lukiiko olw'Abataka n'ayogera nga Katikkiro ne mumubanja Kabaka ng'alaba, ne musonda ssente nga balaba era ne babaga kale. Kati jjukira baatugamba nti baalondako 5. Abataka baategeezezza nti bakyali mu wooteeri emu mwe basula esangibwa mu kibuga ekikulu ekya Namibia ekya Windhoek. Abataka bwe baabuuziddwa abalabirira mu kiseera kino baagambye nti munnange embeera baagenda bagyetegekedde era baatambula n'entanda ewerera ddala. Okuva ku wooteeri Abataka we bali okutuuka ku kifo Kabaka gy'ajjanjabirwa weesudde olugendo lwa kilomita 7. Balina okutya nti bwe bamala gasimbula okugendayo mbu bayinza okutuukayo ne babakomya ku mulyango. Wadde nga munnange Abataka baali beeteeseteese okukozesa ennaku 5 okutambuliramu, kyokka munnange baliko entegeka ze baakoze ne bafuna olukusa olubakkiriza okumala ennaku ezisingawo nga bakyali Namibia. Mbeera bo tubeererayo ddala paka we batukwata bukwasi ne batuteeka ku nnyonyi ne batutikka. Muddeeyo ffe nga tugamba kimu twaga kulaba Kabaka waffe. Kabaka baali basuubira kumulaba lwakuna, ekiri munnange ekitaasokose, kyokka ne bagamba nti tekyabamazeemu maanyi kubanga baagenda bakimanyi nti basobola okusanga emiziziko egy'enjawulo. Kitegeeza nti emiziziko egyo kati gwe bw'oba olowooza kitegeeza emiziziko gyatandikira wano ko bali nedda katusitule tugende eri tubeere eri ti olw'omuliro abantu bajja kugukuma era njagala okukakasa bajja kugukuma. Eyabatuma okubeera nti muwa Kabaka ekiwandiiko akisome ekyakavu kutambula ku akatambi akakutambula ku mutimbagano era kye kijja obbaleetera okugamba nti kale mugende mu musisinkane kubanga pressure ebeera pressure. Nga bagambye tulina okusalawo Kabaka wa gavumenti, Kabaka wa Mmengo, Kabaka wa Mayiga, Kabaka wa family ng'ebyo batugamba, oba Kabaka wa Baganda. Kati awo wetusinziira kati Kabaka abeegaana kubanga n'okumusisinkana wano olutalo. Kati bagenda okuva e Namibia bajja kuba bategedde okuleka mpozi nga nabo tebaagala kutegeera nsonga zino. Kati munnange ku Lwomukaaga lwabadde lukiiko olw'ekika eky'endiga olubeerawo ku buli ntandikwa y'omwezi. Omutaka Eriya Buzaabo Lwasi nga ye wa Kasolya
ak'ekika kino yabadde alina okubeerawo kyokka munange olw'okuba nti teyasangiddwa mu ggwanga ng'ali Namibia yaweereza obubaka abaalwetabyemu ne bubatuukako era yabagambye nti bazzukulu bange mwenna mbalamusizza era mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bwe mumanyi leero siri nammwe olw'okubanga natumibwa mu ggwanga lya Namibia gye nagenda n'abamu ku bataka bannange okulaba ku Ssaabasajja naye nkakasa nti olukiiko olw'akasolya lujja kugenda bulungi era mbaagaliza okuteesa okulungi. Nsaba embeera, nsaba mubeere abagumiikiriza. Tujja kubawa amawulire amatuufu ekiseera ekituufu nga kituuse. Bw'atyo munnange obubaka Buumwa bwe yaweereza ab'ekika ky'Endiga. Kakati Ssaababiito ow'Ekibulala Samuel Walugembe omu ku baali mu nteekateeka ez'abataka bano okugenda e Namibia yategeezezza nti baakubeerayo okutuusa nga balabidde ddala nti tebakyalina mukisa golaba mukama waabwe. Baakubeerayo okutuusiza ddala nga bakakasizza nti wali mukisa. Yagambye nti bajja kusigalayo e Namibia okutuusa nga balabye kabaka. Bajja kusigalayo kyokka bwe bataamulabe bajja kukomawo bawe ripooti entuufu ku biki munnange bye balabye mu lugendo lwabwe. Ssaababiito bw'atyo bwe yatutegeezezza bajja kusigalayo, kitegeeza nti awo wennyini. Kakati munnange omukulu ow'ekika eky'Emmamba Kakoboza omutaka Moses Kanoonya Nankere agumizza abantu ba Buganda nga bannaabwe ababakiikiridde Namibia bwe bakyalina essuubi ery'okulaba kabaka. Yagambye nti buli ekisoboka kikolebwa okulaba nga emiziziko gyonna givaawo era bakyali bagumu nti bannaabwe tebayinza kutambulira bwereere. Ekinogaanyizza nti abataka bankizo nnyo ku mbeera ya Ssaabasajja era tebayinza kutuula butuuzi. Abataka abali e Namibia agamba nti nkizo nnyo ku bulamu bwa Ssaabasajja, nkizo nnyo ate oba Mayiga kuba kati Mayiga yamanyi buli kimu, nkizo y'enkizo yewe enkizo. Kati munnange ku lunaku abataka lwe baasitula okugenda e Namibia, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yateeka akatambi ku mukutu gwe ogwa Twitter X nga kalaga kabaka nga agumya Abaganda nga bwali omugonvugonvu, kyokka munnange nga embeera egenze etereera era n'asuubiza okudda mu bbanga eritali lya wala. Ebyo byonna biraba nti firimu etandika butandisi. Kati Mayiga atandise okulikoodinga, tuli mu Hollywood record jukira tulina software wa AI muganda wange ajja kukwogeza ebigambo bino okubaawo. Katikkiro yasooka munnaye kusisinkana omukubiriza w'abataka Namwama Augustine Mutumba mu lukiiko olwetabwamu omulangira David Wasajja n'ategeeza nga munnange bwe watali bwetaavu bwa muntu yenna kugenda kukyalira kabaka e Namibia kubanga munnange ali mu mbeera nnungi era waliwo abamulaba abatamuwa stress, nti tewali bwetaavu bwonna bwa muntu kugenda kusisinkana kabaka. Nejjukira nti buno tebuba bwetaavu just kati Wasajja si ye kabaka. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti omulangira David Wasajja si ye kabaka. Mayiga si ye kabaka. Kati bo Abaganda
bo bagamba baagala kuba batumye abantu just batono nnyo bamukubeko eriiso kale ne waalaba atudde eri bagaa temumusemberera jamuzi muleese emigoyo girimu jamuzi biki ebiyenje muyimirire eri ne bamukubira ku kajamu n'abakubira oba oli awo nakyo kiyinza okukola ki kubanga omuntu okuba okubika jamu nakyo kimundetera stress kati kabaka yakyawa nnyo abataka yakyawa nnyo abantu abava e Uganda ayagala kwogera n'amayiga yekka oba David Wasajja oba Museveni oba naani tibuka bayagala okuwuliziganya nabo kibulanga ebintu bino bajja sigala bakyabiteekamu ebyobufuzi nga bwe bagamba nti babiteekamu ebyobufuzi kubanga oli bwakugamba nti nno ate muyina kwogerezaganya na Museveni ate abawulukusa ate muyina simanya kukola mutemu ogenda abanene mu gavumenti ebyo byonna bireetera abantu okubeera nga bagamba kituufu kabaka bamuteekako olukomera kubanga just jjukira kati akatambi weewuunye nti kati bwabadde bwetaavu ki kabaka oba nga ddala tewali bwetaavu bw'abantu genda kulaba ku kabaka kati obwetaavu bwavuddewo kabaka okulikodinga akatambi mayiga ge yatadde ku mutimbagano obwetaavu bwavuddewo kubanga bwali bwadde nabwo tebwetaagisa tebuliiwo kati ebyo byonna munange ebibuuzo ffe tubyebuuza bwebuuza naye ebiseera ebisinga obungi ze mpulira byogere nga ngalo byanyanzi era bwentyo bwe mbikutuusaako bwe mbitamu buyisi wano ku Uganda At Large munnange tukubulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo bikola ki ebirijja akuume